It's okay. Tujja kubaweereza. Just send the message and tujagala okuweereza muno. Yes, welcome to the show. My name is Farida. It's Friday and I have an honorable minister in studio, Mwasuze Mutya. Okay, Nina Minister ow'ebyobulambuzi, Honorable Godfrey Kiwanda Subi. Yes, the name sounds right. Yeah, he's a minister and he started his politics way back ngachali mwana muto. But his politics is a little bit what we want to know. Naye nga tusinga kwagala kumanya what makes him who he is today. Okuba ngali waggulu eyo mu executive naye nga ate eno yayita mu biki cause ekitulese Emboozi zino isikumanya what inspire these people to get to where they are. N'ekigendero ekyoku inspiring naawe obeeko kyokola. Honorable tusanze kulasebo. Nasanze kula Farida. Gye baliko. Kale. Those I don't zeko kusho eri. Kama. Itali yafu yakasa mmeme. Era tetwagala bwasa mmeme. Twagala kwasa kintu kyonna. Yeah. Gye baliko sewo. Kale nyabo. Namu gye bale. Kale sewo. It's a political season. I assume you're busy. Naye tusiima nti otufisiza yakadde. Yeah, it's a busy season. Yes, mu bumunyifu bwaffe n'ebirala bingi bye tulimu nga politics naye tenakinira nakyo kikulu. Nakyo kikulu. Weewaawo. Kozi bakuzaala side z'Eruwero. Mu abalwana. Twalwana naye banzaala Mutya. Of course it's Royal Triangle. Yona tugita Royal Triangle nzaalibwa ku kyalo kye bayita Nsanga Bwami. Nsanga Bwami. Nsanga Bwami. Ani yakitunga. Muluka gw'ekikunyu mu gombola y'Ekikandwa kiri ku Hoima Road buve Busunju. Kikandwa is familiar. Kikandwa, there are very many Kikandwa nyingi kone walo Kikandwa ku Hoima Road vai Kasubi kati gwe Farida nkulagirira kuva Kasubi oba bantandikire bwani Kasubi abatuliza Nansana Salamu Northern Nansana Kachiri Busunju kati banzaala Kikandwa, sub county is called Kikandwa mu Mityana district. Mityana district. Butogera Mityana omuntu alowooza nnyo ntogera ku luguudo olyo luyita Busega n'okugenda Mityana Road. Ne Mityana eri mu nguudo zonna eza wakati bbiri. Olwa Hoima Road then ne Mubende Road. So banzaala. Omwami n'omukyala ani abakuzaala? Nzaaliwa omukyala kati omugenzi Miriam Namayanja Nansubuga. Yali mukyala wa Mamba. Ate taata wange Francis Sebagala ejali nedira Fumbe. Erinnya lya Kiwanda terulika nnyo mu bamafumbe si teri nnyo common ga Sengendo ga Sebagala ga Ntege. That's the family. Naye kati ba Kiwanda bibalangira befumbe. Kwegase yabera tatawo. Yes, yabera tatawo. Nenga Mwerico is my big brother. Buganda wangu omukulu kubanga Daddy Shaban, Muzei Shaban. Twagenda ngayo nga tata waffe of course nga tukyali batoto. Omugenzi abazaala. Omugenzi tetulina so anti batuli ne tuli ba family mu as in clans nga umanyi ebika bya Buganda ya tuli ba kikachimu. Wewe wangana nge wendi mwanyina wa Zake. Zake Wanyonyi. Ne nange nakimanya olero mu Wanyonyi nakimanyira kwolole mu kyaza nti Wanyonyi. So every day you meet a brother and a brother. Ndoza toyina kakwate mu Mamba. Emamba. Nina. Wamanyi kyekye fumbe tekiriyo. Bwere nakazi bwendi bulira manya ati eyo fumbe tuli okay. Okay. Katse Emityana eyo gye wakulira Kikandwa. Emityana gye nkulidde na banzaala like 45 years back. Naye bwe batuzaala banzaala around 75. Ne bwe batuzaala kati mu 1980 olutana muguma olutalo lutandika nga n'emyaka nga 6 kati olutalo bwe lutandika tuvaayo tuddukayo ka 7 balina omwami gwe battabe Mityana mumanyi bulungi mwami Ovuna yali wa UPC bwe yafa tuvaayo nga tuli mu kazibu olumuyi abaana bameka mudduka ne maama ne tudduka ne maama ne taata olutuddukire nakawuka
nakawuka kiri side z'Essanda ino Busiro mu Busiro South gye tuddukira era nakawuka gye natandikira okusoma ntandikira Mpumudde primary school olwena eri mudduka yo Mutya mwajira ku birole twajira ku nzijukira tu mama yatwetika natuse Busunju kumutwe zene mwanyina zomba bita Robina think yanzirako because she's my stepmom ndoza kati yandibadde nganzirako yeah kubanga mabega kwali katono nti mama Miriam nansubuga banzala yanzala yonzeka most of my brothers tebali eyo so I was the last born mu mama wange and the first born mutata so okay agenda nafumbira walala yasoka kufumbira walala nali okazala nze atembo anzala yonzeka so nenkula wenkula katoluganyuma nalwawo kunyo kumula yandekawo ndowooza n'emyaka 3 naddamu okumulaba nga ndi mu P5 that's after the war naye kati mama waffe step mama wange mukyala wa mutima mama Namujuzi omuzaala Masaka yankuza era yali abadde ayina kuba we Masaka yes we Masaka fe tukuza yes nankuza bulungi nnyo era nandabirira nalwawo nnyo okutegeera nti na mama omulala era basenga bange batukikisana bangamba nayo ina mama mulanga ati and because nali siraba gap yonna lwaki ne ndoza bayinawo difference ne basenga wona bayomba ne bagamba gwe oyo mukyala si yakuzala n'okuzala entalo zaye baz extending ku mwana that was the first time when nategeera nti nyina mama omulala but afterwards we tugenda mu lutalo nitandika okusoma Mpumudde primary school nesoma ne Sanda primary school kati eno gye mwajje nakawuka mwana yo family oba mwadduka kipayo payo nemwesanga nga azala azala tata kyali nakanwaji tata wanga bamuzaala bangabi kati omukyala nakanwaji gye yali yagenda ndowooza oluvannyuma nga amaze okuvuga jjajja waffe Nasanaire Salongo Makubuya Nasanaire Salongo Makubuya lya kika lya ddiini Nasanaire lya ddiini Makubuya lye lyekika Makubuya abeddira Fumbe nga buli owekitiibwa Makubuya ow'Emmengo tuba tweddira Fumbe that is the family okay kati otandikira Mpumudde otandika straight P1 natandikira P1 kubanga ondooza nali nkuzeemu that was about 6 years nentandikira Mpumudde primary school ojjukire mabega kaawo eddwaliro the president yagobamu abasawo side ze yes that was my primary school wentandikira kati ensoma paka P2 P3 ne bankyusa ne bantwala Sanda Mpumudde yali isomero lya Protestant biseera ebyo malinga munnya abantu abaana abasoma Protestant basomera amasomo ga Protestant I was a Protestant naye mu kiseera ekyo jjajja we twali tubeeranga mu Katoliki so jjajja nantwala Sanda primary school ngali abakatoliki yali abakatoliki wali ne parish Sanda era waba Senkubuge siasa kati twalinga tulinanye omwembe mita Mugambe itata wa Senkubuge siasa kati koga wazanyanga ne Senkubuge bali bakulu bo bali already bali mu kibuga by that time Senkubuge bazanya Katemba bando that bazanya nali sinategeera nnyo nti bali bazanya Katemba but bo bali ne family yali nnungiko so ne butwandi betubeera mu kyalo nnungiko azine inawo ku economically yes nga sisobola kubeera nga nsobola okuzanya n'abaana ba Mugambe dewa class yali ndala okay class yali ndala mwe mwali bantu ba wansi baffe twali ba mwe kale because atengo jeko kuba ba wansi natulu kuba twali ba refugee almost kuba tudukide obudukizi okuveeriye waffe mu gye twali tubeere Mityana mwinabe mwalekayo Mityana twaleka olutalo luyinda ngamba ewake wamma mwina gwe mwalekawo olutalo bwe lubeerawo abantu bonna badduka kuba jjajja waffe twali tubeera tata yali yazimba kumpi newa tata we maybe n'ebibanja by'okukyalo omuntu azimba ku kibanja kya taata amuddako wali kati we yali yazimba naye jjajja yitwamuleka naye oluvannyuma jjajja baamuddusa ne bamutwala ekiboga ewasenga waffe mita Nanteza Joseph Fumbe name bamutwala ewasenga waffe Nanteza kati oluvannyuma yafa yali eddiba mu biseera by'olutalo yali eddiba ly'ente yalirya anti kati baali tebalina mmere kati ng'atambula n'akaliba nga kwagenda asala n'alya n'afumba kati ndowooza bwe yafumba this time digestion nakitegeera oludde enkuze buba binyumiza kyayika bwe baali eddiba kati lyagira naye tasobola kwekyusa tewaliwo waakiri omuddo
nze wakiri ndi omuddo muddo ki bidodo ebikuta ebigundi bya muwogo ya otuuka ekiseera ne babeera nga singa bwogamba nti kati kuuli ku kintu ekyo oyagala kulya kanyama n'olyamu eddiba ng'olya ddiba keddiba batambulanga nago kati nga kwe basala ne baganyika kati bwe balinnyikanga ndowooza with time nga ligonda ne balifumba kati bafumba bwe balirya naye oluvannyuma ndowooza that kyenda nekyesibawo oluvannyuma twalinayo amagumba ne tugaziika ku kyalo kyaffe kyensanga but she died from there so abantu bwe twaleka awaka nabo tebaaliwo of course afterwards baddukawo ne olwo nga tulina kawuka kati bwe tutuuka mu P5 that was 1996 President Museveni n'awamba kati awo ne bawamba olutalo ne tuve nakawuka okujja tusooka okulaba ku bayeekera naye netutabiranga wajjajja of course twasulanga mu kisiisira twalina ekisiisira ekyessanja nga bwogenda mu lumbe simanyi oba ensiisira ozimanyi nzimanyi mwensulanza ejo nali mu lumbe kuliko okome kubako tundubaali nedda ssebo bisubiri wansi nga aliwo ebiragala kati essanja kubanga twalinga batunoonya family ezivudde eri enwalingayo of course enwalingayo abantu abawagira government ng'amanyi nti abantu abavudde eri bayeekera kati bwe twajja eno nga batunoonya so time yatuuka ne batandika okuyo mwali mwekwese nga temufulumana mu nyumba kati ffe ng'obwana obuto obumu twafulumanga naye nga naffe oluusi batutesa bajaga banaababuuza mwavuddewa kuba kaana akatu ku kyalo era bakalabika nti ako kabadde tekaliiko ku kyalo but with time twagenda tumanyiira family eziri awo ezenakawuka in the village but of course ne bamwami ntumwa family zonna ezeetolodde awo kati netubeera incorporated mu kyalo kati netumanyira tufuuka abatuuze newankubadde twalina akakwate ka jjajja waffe mukyalo nakanwa jjajja waffe kati omugenzi but of course kati bwetutuuka mu P5 otawo luggwa otawo bwe luggwa tuteekateeka okuddayo nsibula bannange ku ssomero jjukira ku olwo baali batukubyeyo twazanya omupiira mu ssaawa nga break eweddeko kati break bwe yali eweddeko ne tuzanya omupiira ne batusanga kati batukuba emiggo ne ngamba bakwano bange ne bagamba nti sijja kudda mu ssomero naye olwedde nali namanyi okutegeera ntugenda kati naye bosaagala nnyo nga njagala kulaga justification ndowooza nti lwaki ngenda mbagamba nti ngenda lwakuba nti batukubye ekibooko but wasn't true lwokuba nti baali already twali tuddayo so bwe nzirayo nentandikira we bayita St Joseph Primary School olwoddayo toba wa continuinga na continuinga after P5 nagenda najja wano naveno P5 ngendoza around first term ningenda mu second term mu P5 ku St Joseph ebusonju ebintu mwasanga bikyali intact bintu kisoza nti batwalina ebintu ebingi oba twali tetunadduka kubanga era famire yaffe teyali bulungi nnyo famire yaffe yali si nnungi nnyo nti oba twalinawo ennyumba kuba twadduka ennyumba ya ssubi awaka era ne mukomawo nga ya ssubi teyaliiwo olwo after all those years faroida teba tekyaliwo ettaka liba lyagudde lyatendebwa liba of course ziba za muli emukuyege bikiba byagira neegwa biba byagira neegwa ne mutandika kuzimba buto yatwaddawo netuzimbawo ekisiisira kye tutandikiramu tuzimba ekisiisira muli bameka olwo kuba nze mukulu nze first born wa taata kati maama ono ng'ayinamu abaana mwanyinaze ono Robina kati Nalubwama then twalinga basatu twalinga bana kuba twalina abaana basenga wange Nalubwama omulo mukulu gwe twali tubeera naye mutabani wange Male ne muwala wange Nakabugo so nga tubeera ffenna olwo so we came back waka netutandika okusoma Akawungeezi mu P5 St Joseph obusunju abebusunju bamanyi obulungi essomero kati erisinga obunene mu kitundu awo gwe walizimba sinze nalizimba after bwe twali tuli awo nga mu P6 P7 awo ne tufuna parish Catholic parish ozimanyi so we got a parish from Bukalamuli ne batuwa parish ne bazimba essomero eddene so we nakolera P7 kati bwe nakolera P7 yange bwe mala P7 ne nva mu ssomero
Novam. Nemmala. Wakomao. No graduating. Ne graduating. Era ne bankulisa. Chichi, is it the money? Oba wali obikoying. Nali sibikoye ne tetwali nasomero ya secondary mu kitundu. Essomero ya secondary lyali sooka lyali mu kitundu nga bakita Sekanyonyi. Kati nga Sekanyonyi walanga abaana babagagga be basoma bagagga in quotes gamba abantu abali basobola okugula eggaali ku kyalo. Okay, nga tewali kisulo. Nga tewali kisulo so nga mwina vuga ggaali kati nga kilometers nga 12. Kati ng'omwana wa P7 yakamala kugenda mu senior 1 kizibu nnyo okutambuza ebigere 24 kilometers to and flow. Okuva ewaffe ensanga bwami okutambula okujja Busunju okuva Busunju ate okutuuka Sekanyonyi kati kilometers nga ziringa 12 songa nzibu nnyo. So abaana babagagga ku kyalo betwayitanga abagagga balingako babiri nga basatu kwa twakula ku kyalo kwaliko omwami omu batumanyi ng'omugagga yine eggali nga mutayiri Andrew yali omukubi w'ebifaananyi ku kyalo nga ye mugagga wo ku kyalo era musajja wa mukono gumu abe Busunju mumumanyi akyaliyo yafa naye mwami Andrew yali one of the gutwalowooza nti oyo ye mugagga wo ku kyalo ganga yasobola okugula eggaali empya era nga mumano agula eggaali mulinda n'akaddiye eggaali ye ng'agenda gidisposing off yes ne mugirinda kati nga mugyesooka bukyali ye muzeeri Andrew gyoguze nze ndigigula so ng'olina okukola ennyo n'okuuma obwesigwa nti waayituukira okutunda eggaali ye ng'okyali his good books bana empya gizaali twali tetumanyiyo kugamba abaana b'okukyalo ekyo baali tebasoma oba waliwo baali tebasoma generally kubanga mwalimuko abaali basoma naye nga the family entono family ya mwami Nkuusa bamu waliwo omwami bamutayize back manager nawo omwami Kanaakulya Sam family zaali ntono ezaali sobola okwesunsulamu ku mwana okuva mu kyalo eyo either okujja mu kibuga okusoma kubanga oluusi essomero bwe libanga teriri kumpi abaana babanaku baba bazibu nnyo okusoma kubanga bamwe tebalina oluusi mu kibuga tebalinayo nnyo we balaga ate nga ne mu kyalo awo so nemba mu ssomero so bw'ova abazadde baali balina kyakikolera ne bakireka sekyali nnyo nti avudde mu ssomero it was the norm of the day nga buli mwana actually nali nsomye nnyo kubanga ne bajjajja ye nnyo nga ne results zo zakomawo ng'okoze bulungi results zakomawo nga nkoze bulungi naye ekyenjawulo kyenjukira ku P7 kati wali emabega mbadde sigamye nti bwe ntuuka mu P5 P6 awo nga tumaze okuddayo maama kati ali omu Namasaka baafuna mundozo butategeragana ne muzeeyi anoba kati wano banagenda ewaabwe Kaddugala Villa Maria ebuddu kati bwagenda ebuddu babagenda agenda ne Robina agenda ati agenda naye Robina yamuleka naye kati bantuma taata antuma ogenda okime mama obanga ogenda atuma n'omuntu omukulu oba atuma gwe atumanze olina emyaka P5 ndoza P5 naina P5 abera 10 11 yes ne of course kana ko mukyalira kwa P5 and of course atobwana biseere bwalenga bugumu kwa I just can't my onaku zino mutabani wangu okuva mu kisakaato kumutuma kuduka ndabanga ekizibwe ennyo but mu P5 nagenda ogende Masaka ngende Masaka katukome wotu kunde waza mama all right katugende tumule mukatana nnyo tuline honorable Godfrey Kiwanda Suubi tugezaako okutegeera gyenvuddewe tobaawo kati bali ku kyalo bakita Kyennamagoma naye nga bandagiridde taata yali ampadde akapapula olwo olinya taxi linya taxi okuva mu Kyeye Busunju n'ojja e Kampala bw'ojja e Kampala n'olinya taxi n'olinya ez'e Masaka Masaka biseera zalinga coaster zaali zigenda e Masaka naye kati already natandika okugamba nti nviira mu Kaddugala ndowooza natandikira Nabbingo ngabe wabuuza baakoowa every after 1 kilometer ndowooza ngamba watula kumpi ne conductor mu Kaddugala ngamba abantu ngaya kana kana tutame Kaddugala tujja kulagawo Kaddugala tujja kulagawo kati Kaddugala bwe nvaamu ne bansaza oluguudo kati nga nakapapula tenali ngenderako naye nga kuliko omwami bamita Gita kati Gita yali musanji wa taata nga yawasa naye mu nyumba Kateera mama bayitawe Kateera kati abimasaka bamanyiwo kati nga twamuyita mama Kateera kati mama Kateera kati omugenzi naye bwe natuuka nabandagira yali mutemi wa nnyama mu katawuni ako
bangamba ojja kulaba kati ndowooza oli taata ali amanyi teri simu naye nga natambulanga kapapula kati natuukaawo nembuuza mwami gita yaluwa ne bamundagirira ne bandaga maama mukyala we ne baganzize nze ndi muvadde busunju busunju omwana kati nga maama ali bamukazaako maama busunju ono maama namujuzi balukosa oluvannyuma ne ŋŋendayo bye nagenda okuwoza sikyabijjukira bulungi nekyenjukira namugamba nti taata gamba eddayo awaka ekyala taata yalenga nti nti bwotuukayo kaaba yamanya nti maama oyo anjagala nnyo bwe naakaaba ajja kusituka busitu kyazze era naye bwotuuka newesansabaga awo katono ki ngene bakugwamu nti oli mukatemba yamanya kubanga olwedde yali aliseeyo ne Nalubwama kati yamanya nti abaana bange omutima nagwo gwamuluma omwana ono weesulidde okuva ebusunju najja kati twalwayokko naye oluvannyuma bampa transport ate nayo nenkomawo nzekka saavaayo tewamuleeta yakugamba ate nga omugayi tatagambe tugende waliwo byebaali bamwetaagisa taata ne babimpa mu bbaasa naye saagisumulula ebyali ndooza byetaagisa okulongoosa ngamba tannadda kati oluvannyuma nenninya takisi nenzirayo naye okuddayoko kwali kunyangwira ekibuga kyali tekinafuna mmotoka nyingi ng'olwaleero twasala nk'emmotoka y'amasaka bwe yakutuusanga omugezigezi ng'osaba n'omuntu nti ntwala ku mmotoka z'ebusunju abantu ebiseera ebyo baayinanga ekisa omuntu ayinza n'okukwata ku mukono nakuteeka ku mmotoka kugamba kyalinga kubeera nti ofaayo osobola okugera n'abantu sibetannobulungi mbadde nsaba ontwale ku mmotoka z'ebusunju kati abantu bakutwalanga kosi mwalimu abakyamu olumu njukira banzibako era nga nkyali muto mu myaka egyo nalindeesa amando gatunda e Kampala ne banzibakokko nga mmasiro bwe naababuulira era ab'emitima embi bayite babulawo naye kati mu kiseera ekyo ne bantwala nenninya nenzirayo waka ne mukwasa ebbasi kataata bwaddayo e Masaka neyesitula nga olumaze okulongoosa gurawundi omumama yali ayagala kimuzimbe ku nyumba sirowooza nti byalimu ebyenju kubanga ekyo kyali tekisooka kusabibwa nga olinga bw'osaba leero ennyonyi nga tolina nakisaawe kyayo nga tolina nakisaawe kyayo sirowooza nti yali asaba biyinza oka byali byanga bino violence kubanga tata yali mukubi teyali kaamu nnyo kale ate kuba maama bintu byali munyizizza ndowooza namugamba sokweddako naye kati babakomawo babayita kusaawa mwemanyi bayitawo kusaawa ya Queen enaku zino yavaawo yavuddewo jojuzi kati saawa Queen eyo yali vere ndagiriro kwa maama wanzaala yali asula katwe kinyolo ate gwe ow'ebyobulambuzi bamwagiddewo kyesaawa twagizaawo after nga bamaze okumodoringa gundi tugenda gizaako waggulu twakkiriziganya ebijja kuba mu ministry ndowooza ebyo katebereza nawe nze determining esaawa ya Queen weebeera so obulamu ate nga li wagiyitangako buyisi nasobola kumanya nti eri nkutuuka n'ekiseera ng'evunaanyizibwa ku nze enkovu enakukyali wano waliwo enkovu baginkubirawo ku saawa ya Queen kati edda abantu basaawanga abasaawa mu tawuni nga basaayisa luso kati tuba tuyitawo oluso kati bwe yali asaawa bwati oluso ne lukuba ejjinja kati ejja nelijja linkubano ku saawa ya Queen ako kwalingawo obudde obwali bwetoodewo kati mulaba kolas kati newe mama baabakomawo omulundi ogwasembayo basanga maama nzaala olwo taata akomawo nomaama namugizi amulesenga omugole bakomawo besanga wa mu taxi okusawa ya Queen nga batambula abavudde e Masaka bagenda e Busunju baali bakola kikusawa ya simanyi bwe baaviiramu naye oba yali amututeko out ng'omugole amutute balambule esawa ya Queen omwana gwalikanga wa myaka 3 n'omusajja kubanga ebbanga lyali lisendoza emyaka gigenze nga mu 10 bw'ojjako gyange gyalinga 12 bw'ojjako 3 gyandika nagyo emyaka ndowooza nga 9 but you could remember the man namugamba why omwana wange akyaliyo namugamba ye omwana ndowooza yamutegeera ebintu tebabinyumiza yabaagala na bizibu yamutegeera ndowooza yamutegeera banaawo nga aline mujjawe because this time basinkanye bayali so that balina mujjawe by the way kubanga ono namugamba ye mwana wo gyali mama yali antuma erinnya nali ejjako bukulu nga bampita aboogere era abantu abamanyi nga bato boogera alabika obulamu bwe tebwali bwangu nnyo kati bamwogerera ebigambo nayenze bwe nakula nendi ejjako nga terinyumira nnyo saagala nnyo bantu banjogerako so nenejjako erinnya lyaboogere kakati kati bwebatuuka ne bakomawo ne bannyumiza tusanze maama we nebugamba mama ki ti mama wakuzaala ate no maama ono nga yaŋŋamba
namugamba naye ojja kugendayo omulabeko newetawo ebbanga ndowooza taata yandeeta nebandeeta nebandagawo nemulaba nendyoka ndaba ne babrother bange abakulu baali naye kati ekyomutawana nti kati namulabako ebbanga sidde nemyaka ng'ebiri ne bamuwa obutwa maama ani amuwa awo katwe Kinyola awo yabeeranga ndowooza bayinamu obuzibu bw'emirimu gyabwe. Yali akola mirimu ki? Yali atunda mmere mu katale. Okay. Yali atunda mmere mu katale, ku katale ka good shade. Walinga akatale kwayitanga aka good shade. Kati byaggwawo ku leerwe bwotuukawo nga kusawa kwini kati ekikindi awo ku rail station biseera bigali omukali ekyakola. Kati nga batunda y'emmere. Kuwanjuka twetikanga entamu y'emmere ntwala lumonde. Wajja n'obeera kukona ye. Nabeera kukona ye mu holiday. Nga okujjako Kampala onodayo mu kyala awo ntwala pint z'amata kati ebimula biveera by'amata bateekamu mata gano kati twabikolangamu emipiira kati ng'ofuwamu omukka n'okola omupiira ogubuukabuuka n'osibako enkoba kati ng'owavudde mu kibuga ekimu kiwavanga nakyo mu kibuga ekisinga obulungi pints mugende mukola emipiira kati nga tosobola kusubwa gwafunyeyo mukisa nti oyina omuntu mu kibuga notanona twagifuwangamu omukka n'oginyiga bwoti n'ozingako ebiveeri bera n'okola n'obeera nga kugamba nga gw'omu ku kyalo olwo gwegase ku mwami oli w'ebifaananyi n'obagagga awo ntandise okugaggawala wagiretanga n'ogitunda ebiseera ebyo natwalanga ebintu nebitunda mu kyalo binzije mu kibuga ebicupa bya gundi waliwo abantu bagala ebicupa ebinona amafuta ku dduuka kati amafuta aga parafini ebintu bikolanga akazindaalo ka fano waliwo ebiseera ojjukira bottled water ayitannajja so ebicupa eza plastica tezaalinga so common kati ng'omuntu ofuna ekicupa kya plastica mu kyalo kyononeramu amafuta ku dduuka kati mumanyi by'amasannyalaze amafuta mwagatundiranga ku dduuka ewa Peter ne butto kati ebicupa nabitwalanga n'embiguza abantu b'okukyalo naye mwattu ebintu ebyo mu kyalo we biri yes bikyuse nnyo ennaku zino amawaka kwanza kati mu constituency yange ndowooza abantu nga almost kati mu kiseera kino 60 or 65% balina solar mukyalo kyo ewaffe ekibengo batuwadde amasannyalaze naye nga abantu babadde bakyatunda amafuta bakyaliyo kunene nona bitandika okubeera member of parliament byalo bibiri byalimu amasannyalaze naye kati by this time about 160 villages zona zirimu amasannyalaze kubadde okyatugamba maama bamuwa obutwa kati maama bamuwa obutwa lwenkola P7 olunaku olwenyini wamala n'okoma n'ojja n'osomera emirundi gyali mingi kati awo natandika bizinensi mu bbanga ery'emyaka ebiri wenabira maama lwe natandika bizinensi ani gwe ntandika bizinensi olwo ng'oli mu piiki nga ndi mu P5 third term awo P6 nga ndi mu bizinensi zennyini bizinensi ki nasuubulanga mu kyalo ebintu ebiri mu kyalo byebatalina Kampala ntuuka Kampala nga baseera nnyo kabalagala nga kabalagala batunda kabalagala siringi 5 ng'ate watu wali omusajja bamuyita Buuza atunda kabalagala siringi 10 kati nga nsuubula ku Buuza kabalagala nemuleeta mu Kampala nentunda nenfunako amagoba mangi ekirala zaali nga ndagala nga mukyalo waffe endagala zabwerere ng'ate ne Kampala ndaba bazitunda amala gaali manda kati museera waliwo omusajja alina farm mu kyalo nga muta actually is now a brigade ya musajja awaza one of kati alina ne farm kati muliraanwa wange kyali kati abagagga b'okukyalo tuli babiri wange wali tegula kati wafuuka mugagga naye kati ye yalina emmotoka yayitanga Fiat ng'agireeta ne kati nga kwensuubulira nendeeta ebintu Kampala nendeeta amanda nendeeta endagala kati obwongo bwalinga bwe ntuuka eno mu kibuga ndaba ebitunda mu kyalo aye ne ntuuka mu kyalo nendaba ebitunda kati obanga oddayo ng'otwala ki nga ntwala ezo pint z'amata ntwala ebicupa abantu watwala ngeri ya scrap byalinga singa bya scrap naye nga bicupa kubanga ogendanga nakusere walingawo gamba nga bona ogenda ku petrol station tudeka nkubugereze bono budomolo buvamu oil buvamu oil n'obooza bulungi kati ng'okatunda mmeka kubanga zalinga senti ntono naye nga bwe bubeerawo kubanga abantu yabanga nga ayagala okubayo akantu ka container because katwala plastic containers nyingi nnyo n'ebiseera ebyo plastic container tezaali nyingi nabana abantu abagala okutunda omubisi
twatundanga omubisi gw'omukyalo omusogolerewo kati abatunda omubisi nga balinda bampitanga gold ku kyalo gold ajja kukoma watuleetera obucupa so kati batundanga obucupa njukira waliwo omuwala omukwano gwe bamutanda makula yina mutwalyanga obucupa kati obucupa obwo omuntu akooza bulungi natandika okutundamu omubisi so awazi nga ndi musuubuzi w'amaanyi nga nkola export ne importation so kati wajjanga mu kyalo yes wasomeranga mu kyalo mukolire nojja n'osuubula n'enzija eno kati mama lwafa ogambye wali ogenda tuula P7 kati mama yavaako nakiri kye nagambye lwaki nali I had dropped out of school kuba kati obwongo bwange bwonna bwandaga nti olumala P7 ebusunju numba kibuga kati mama jafa nali mu P7 lunaku lunyini lutwala PLE bwafa tufuna tebambikira ba brother bange bali nabali nkakasa kati bwe nakula nabasonyiwa ne kusooka nabanyigira nnyo kuba tebambikira but they were still young bali bakyali bato because in emyaka jenje ko those are 20 years back more than 20 more 30 35 years by the way but yakubikira because wali mu time yabigeza bali tebamanyiyo kwa jikira mama yanzala yonzeka tewaliwo masimu aina akana akali kamu one of the abantu dabagamba ngo akuzaala omwako akuola banja that was lyali banja linyini naliraba nti I wouldn't connect with my brothers bali eno nga nange sibamanyi era singa nafirwa opportunity eyo mama le bamusanga kusawa ya Queen probably olwali nandibadde kwa mama yafa nandibadde sibamanyi wasimayo bakinandikoze oba tata yandindagiddiragiridde wandize wano tukuba akalango tinze Kiwanda nzalibwa gundi baganda bange manyi waliyo baganda bange nesimanyi ne tata ayita kingami nayo ne baganda bange abalala because I had not known my mother physically nti namulabako era mumisingira kuba nali simanyi so olusekyo kikola ngoba mama yakunyibulizako ebintu ebimu so yayita binyumiriza kati lwafa ndoza try tukola kubanga mu P7 nekola science mathematics English SST katu try tukoze ndoza English ne SST enkyanga tukola mathematics ne science mama nafa ne bamuzika enkera lyo tukola science babinyumiza luvanyuma kakati ntegeera ntya kati mu kiseera ekyo wajjawo kitegeza ne tata teyamanya musajja omwavu tebamubikira netwatwetaga anasenye enku kulumbe n'enku first of all ogenda batawanya ne transport ate naze sina sente zinzizaayo yatala tebamubikira ate n'olwokuba n'abandi mubikidde kwange yandibise yali maama ate yali afudde abaana bo mama bali bakyali bato ba brother bangawo bali bakyali bato olwali brother wange omukulu ye Musumba Timothy Kakozo we Katosi is one of the bishops so kinga but they were still young nabo bali bakyali bato kakati tebambikira ne batambikira ni course kati nzija banga liyiseewo nalina gye nvudde nange kati olonkula P7 nawo nagenda ke Masaka nga ntambuza twatambuza bigere okuva ebusunju paka Masaka twali tugenda gye bayita Embuye nga mugenda kunoonya nsenene Embuye waliyo movement yali it was like a faith yalinga cult ya dini nga munoonya mwewogoma as in mwali munoonya dini yali dini yajjanga nakamala P7 nga abaana abo balina simanyi okwolesebwa bafuweereseddwa Bikira Maria so they came ne bapreachinga nnyo awo ebusunju awo kati ne batugamba nga tulina okugenda Embuye ebiseera ebyo waliyo omukyala Frida bayita banakuzaala naye wali omukyala gwe baali boogerako balinga bamita Nanyonga yalinga atunda ettaka lutunku ewesemba bwe yavuga nnyo kati biseera Masaka walingayo ebintu bwebiti ono wettaka atunda ettaka eriwonya siriimu biki kati ono yaliwo Embuye tutambula Embuye kati nategeera oluvannyuma eri mu constituency ya ogendanga agenda ekyotera olwakaba ku parish bwe tugendayo kitwali tugenza okulaba twali byamagero tetwabifuna kakati nitandika okuplanninga kati ngeje maze P7 sigenda kuddayo mu kyalo kati kangende Kampala twajja bikule ku bigere naye nga bula abantu abajjo obugeze na netata yaliko atata yali nyo bandi yati yaliko nagana abantu ba ku kyalo influence y'abaana abalaba ku kyalo si naye bwe tutuukayo netandika okulowooza kati ngeje tuddayo manyi bwe ogenda expectation eba nnene kati olabanga abantu abajjo okulama genda mugongo
olwakuba nti ennaku zino bakimanyira nti amanyi nti mukudda yajja kuddayo ng'ali alinda mu mmotoka naffe kati mukudda kati natandika okulowooza tuzeyo tutya nentandika bizinesi awo ey'okukima amazzi empasaka ng'obeerawo nga nzija buzimutawuni nfune transport kukyaki yabo abantu navaayo eri nenja ntandika obeera mu tawuni nga nkima amazzi naye nga kyenjagala nga nsola ku street nga kyenjagala just kufuna transport aninyisa okutuuka ewa maama olwo ebigere byakooye nakooye abo twayawukanira eyo buli omu n'akwata lirye kubanga ndowooza mu kugenda twali tulowooza ebyamagero biki nendoza tutabifuna twavangayo mpolampola ngaolaba abantu abava e Namugongo buli omu avaayo nga yeebwalabwala kati nvaayo nfuna ka transport akaninyisa kutuuka e Kampala ntuuka e Kampala omuzigo mama we yali apangisa nali mmanyiwo naye mubiseera ekyo olwokuba nali mbadde ebbanga nga ne waliwo brother wange ono Timothy amaze alina omukyala wasiza nga ne wabeera mmanyiwo tebaali tebabeera wala nnyo naye agenda wa brother wange love yonna gyagenda wa maama ntuuka ku nju nkonkona ku kazigo kali kazigo ka ruumu emu nalaba tebayingira nensindika oluggi naye bwe natuuka mu nju nga ndaba order yakyuka ekitanda bwe nali manyi kyamama siwe kiri entimbe ndaba omadde abantu babanga n'omuzigo ne bateekamu entimbe ezawula ekisenge ekisenge kiri kimu naye nga bateekamu wakati awo olutimbe bafuneko eddiiro kale okulanga ebintu bikyusa obutebe ndabula nempulira waliwo kibagamba nti enviiri ne zinva ku mutwe nempulira nga ntidde nnyo so I went out nembuuza omukyala yaliwo nembuuza oliota nembuuza sibetano nnyabo bulungi nembuuza nti mama ali luddawa kati omukazi n'akuba omulanga munene nnyo nemugamba njagala naga mama wo yafadda that was the okutegeera nti mama afa kati ennyumba kitegeeza ba brothers bo baali baavaawo kati ba brother bange bo baali tebabeera nyamama baali balina awalala ku bbali we babeera but incidentally afterwards nakimanya nti omuntu omulala yali azzeemu yali relative yali sister waffe omuto mukulu naye yali taliwo okudakiika eyo kati ono yali tasobola kuŋŋamba ebyo nti sister we yabeerawo biki kati emboozi kyali alina okuŋŋamba kyali kimu nti maama wo yafa kati bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo nentambula nalina akagugu nenkeetika ku mutwe kati nengenda naye nga olwo mmanyi wa brother wange omulala wabeera so bwe natuukawo kati bonna batandika butandisi kukaaba netukaaba ndooza twakabira like 30 minutes nengenda nenekweka eyo mu nju because I couldn't believe kyebaali baŋŋambe but afterwards nensetolinga kati nemanya ebyokusoma bikoze eki bikomi kati awenzi ndooza namalawo lunaku nga 4 3 nensibula nenzirayo mukyalo ewaffe busonjo nebyokusoma nembita notandika business natukola business nyingi of course nali mutemi wa amanda nnyo nze mukutema amanda nsobola n'okutunuulira omuti bwe nti Farida ne mmanya nti omuvaamu ensawo bwe ziti nga omanya nti guno ogenda kumpa amanda amalungi g'amalungi mmanya nti ogwo mugavu eyo ndagi ogwo muvule tebagutema nnyo ogwo kati amanda nze ne bwe guba mukkangulya bwe mba nsupulira bulinsi nga mbadde mpita mu kyalo nsobola okuwunyiriza omukka ne mmanya nti ekyo ekyokero kibotodde ekyo kisenyense ekyokero kibotodde ekyo kigenda kukona ekyo ogwomuti n'amanda gakona ati kati amanda okukona gumanyi mmere yekona kati ndowooza okukona kwemmere bateekwa bakujja ku manda kati bw'ogira amanda ago n'ogabika bintamu nyinze tuyitamu fawe kiba amanda kati bwe gatajja ne gajjako ebitundu nojjamu ebiti kati nga kyayiddeko kitundu kati kiyisigaddeko kibayita ekikonwa so I knew about that nembibeeramu nempata n'amayinja oluguudo lwaffe lwali lwa ttaka naye nga kati abantu abagenda waliwo faamu kati ngaeyo faamu yamu omusajja awaza yali nga alina ebintu bingi byazimba mu kyalo eyo naye kati nga ngenda ewuwe nempata n'amayinja nemugamba nti nja kupata n'amayinja nengakuba kati nemmala omwaka mulamba that was 89 natula P7 88 kati mu 89 mmala omwaka gwonna nga sisoma P7 because si butasoma nti mmanyi nti nja kuddayo munoonya se naye nga mmanyi ebyokusoma byakola ki had dropped out of P7 completely kati but of course nali ndropping naye nga nkola because ngula plot yange esooka mu bulamu ng'olina emyaka 14 yes that was emyaka ya 14 13 14 nga nakamala P7 walina ebirooto byo nga